Olubereberye essula ya 38. Yuda ne Tamali. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Yuda n'ava mu baganda be n'agenda n'abeera n'omusajja Omwadulamu erinnya lye Kira. Yuda n'alabayo omuwala w'Omukanani erinnya lye Suwa n'amuwasa. N'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi, Yuda n'amutuuma erinnya Eri. N'aba olubuto nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Onani. Era nate n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Seera. Yuda yali mu Kezibi bwe yazaalibwa. Yuda n'awasiza Eri omwana w'omubereberye omukazi erinnya lye Tamali. Ne Eri omubereberye wa Yuda yali wa mpisa mbi mu maaso ga Mukama, Mukama n'amutta. Yuda n'agamba Onani nti, twala nnamwandu wa muganda wo Eri omuwase, nga bwe kigwanira, oddizeewo muganda wo ezzadde. Onani n'ategeera ng'ezzadde teririba lirye. Awo olwatuuka bwe yeegatta ne nnamwandu wa muganda we, amazzi agazaala n'agafuka wansi aleme okuwa muganda we ezzadde. Ekintu ekyo kye yakola kyali kibi mu maaso ga Mukama, n'oyo n'amutta. Yuda n'alyoka agamba Tamali muka mwana we nti, beerera awo nnamwandu mu nnyumba ya kitaawo okutuusa Seera omwana wange lw'alimala okukula. Yayogera bw'atyo kubanga yatya nti Seera naye ayinza okufa nga baganda be. Awo Tamali n'agenda n'abeera mu nnyumba ya kitaawe. Ekiseera nga kiyiseewo, muka Yuda muwala wa Suwa n'afa. Ebiseera eby'okukungubaga bwe byaggwaako, Yuda ne mukwano gwe Kira Omwadulamu ne bambuka e Timuna eri abasajja be abasalako endiga ebyoya. Ne babuulira Tamali nti laba ssezaala we ayambuka e Timuna okusala endiga ze ebyoya. Tamali ne yeeyambulamu ebyambalo eby'obwannamwandu bwe, ne yeebikka olugoye olw'oku mutwe, ne yeewumba, n'atuula mu mulyango gwa Enayimu ekiri ku kkubo erigenda e Timuna, kubanga yalaba nga Seera amaze okukula ne batamumuwa okumuwasa. Yuda bwe yamulaba n'alowooza nti mwenzi, kubanga yali yeebisse mu maaso. N'agenda gy'ali ku mabbali g'ekkubo n'amugamba nti nkwegayiridde ka neegatte naawe. Yayogera bw'atyo kubanga teyamanya nti ye muka mwana we. N'amuddamu nti onompa ki bw'oneegatta nange? N'ayogera nti ndikuweereza omwana gw'embuzi ogw'omu kisibo. N'ayogera nti onompa omusingo okutuusa lw'oliguweereza? N'amubuuza nti musingo ki gwe nnaakuwa? N'amuddamu nti akabonero ko n'akajegere ko n'omuggo gwo oguli mu mukono gwo. N'abimuwa ne yeegatta naye n'aba olubuto lwe. Tamali n'asituka n'agenda n'ayambulamu eky'okubikka ku mutwe, n'ayambala ebyambalo eby'obwannamwandu bwe. Yuda n'atuma mukwano gwe Omwadulamu okutwalira omukazi omwana gw'embuzi n'okuggyayo omusingo gwe, naye n'atamulaba. N'alyoka abuuza abasajja ab'e Nayimu nti, omukazi omwenzi abeera wano ku mabbali g'ekkubo ali ludda wa? Ne bamuddamu nti, wano tewabangawo mukazi mwenzi. N'addayo eri Yuda n'ayogera nti simulabye, era n'abasajja ab'ekifo boogedde nti wano tewabanga mwenzi. Yuda n'ayogera nti gyetwalire tuleme okukwatibwa ensonyi, kasita naweerezza omwana gw'embuzi ogwo, naye gwe n'otomulaba. Awo olwatuuka emyezi ng'esatu bwe gyayitawo, ne babuulira Yuda nti Tamali muka mwana we yayenda, kati ali lubuto lwa bwenzi. Yuda n'ayogera nti mumufulumye bamwokye. Bwe baamufulumya n'atumira ssezaala we ng'ayogera nti omusajja nannyini bino ye yanfunyisa olubuto. N'ayogera nti nkwegayiridde weetegereze ebintu bino by'ani, akabonero, akajegere n'omuggo. Yuda n'abikkiriza n'ayogera nti ansinze nze okuba omutuukirivu kubanga saamuwa Seera omwana wange. Yuda n'ategatta naye nate mulundi gwakubiri. Awo olwatuuka entuuko ze ez'okuzaala bwe zaatuuka, ne kitegerekeka nti agenda kuzaala balongo. Awo bwe yali anaatera okuzaala, omu n'afulumya engalo ze. Omuzaalisa n'azikwata, n'asiba akagoye akamyufu ku ngalo ze, n'ayogera nti ono y'asoose okufuluma. Awo olwatuuka bwe yazzaayo engalo ze, muganda we n'afuluma.
omuzaalisa n'ayogera nti bw'otyo bwe waguza, kyeyava amutuuma erinnya Pereezi. Oluvannyuma muganda we n'afuluma eyalina akagoye akamyufu ku ngalo ze n'amutuuma erinnya Zeera.